Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Oyogera ne Kadima ku Beat FM ekintu buli ky'omuziki ekisinga wano. Essebo. Mwami Kawuki yampa ennamba onangamba ndi nkukubira onneetaagamu. Mwami Kawuki essebo. Nnyabo lwansanyusa okuwuliza. Bannange Kadima gyaleko. Kale nnyabo naawe gyebali nakubirako emabega awo essimu nga teriiko ne ŋŋamba maama kiki. Era bannange bulijjo nga njagala n'okuddayo kakiri naye nga simanyi. Kasita kkubidde. Mwami Kadima obuzibu bwe nnina bw'abaana. Abaana babadde ki? Bannange abaana twaliko omukulu nga wa myaka 8 n'omulenzi nga mutoto yawukana ne taata waabwe. Kati covid bwe yajja nga naŋŋamba ate eri abo mu tawuni abaana basoma. Taata waabwe nga yabatwala. Najja n'abatwala ne mugamba n'ono omuto omulenzi atuuse okusoma. Yatwala bameka babiri? Yabatwala baali babiri omwana omulenzi. Amannya g'abaana be baani? Abaana kuliko Liyoni ne Cedric. Omukulu wa myaka emeka ngandi 8? Omukulu kati awezezza emyaka 9. Emyaka 9. Omulenzi ali mu 5 kitundu. Kitaabwe n'abatwala naye omusajja nfuukidde ekiraatwogera bulungi neetaagala ndabe ku baana. Kati wayiseewo ebbanga ki? Abaana kati gigenda kukoona myaka 2. Nga tobalabako? Sibalabako. Abaana buli ssaawa ŋŋamba yabakeeza ku ssomero emmotoka ate essomero geeti y'amaanyi. Agamba atya? Aŋŋamba ku ssomero yabateekako kookingi yakeera okubavuga atannyuka leeti ku ssomero era abakimayo obudde nga bugenze. Bwakugamba? Bw'aŋŋamba ku ssimu twogera bulungi aŋŋamba mbaleeta naye simanyi omusajja nfuukidde ekirala ku baana. Mpozzi amannya ŋŋambye gwani? Amannya nze Nansamba Shamimu. Nansamba Shamimu. Kakati Shamimu kankubuuze. Omwami ono mwali mwayawukana ng'abaana gw'obeera nabo? Ng'abaana nze abeera nabo ng'abansuulidde emyaka 3 mbalabye tabawadde 10 nga n'omuto yamwegaana. Nga yagamba nti si wuwe? N'agamba alina bakumutwala ku DNA. Kakati ate waponda okuti okubamuwa? Kakati ye nga ssente alinawo ate ng'eno kyala amasomero ga layisi. Kati abajjanga okulaba ku baana be bazza information n'omugaa nti omwana omuto omulenzi akufaanana okufa. Kati n'atandika okunkubira essimu n'atulimbalimba n'aleeta ku busawo bwa sukaali bw'atyo ng'asika omukwano gw'abaana. Kati ne ŋŋamba abaana bano okubafiiriza kanjyewo oluwonko olwali mu makkati gange naye. Abaana n'abazzaayo beekituufu ababalala bakuba ŋŋamba bali bulungi. Naye nze kyenjagala kwe kulaba ku baana okuva wabeera nabwe wembeera nnusu 10. Naye simanyi lwaki tandeetera abaana ate ng'amafuta agayina. Kakati bwe lwaki togendayo n'olaba abaana obanga omanyiiyo? Manyiyo naye yaŋŋaana. Mufumbo. Alina omukazi omulala? Yafuna omukyala naye agala kugendayo kuba nnyinza okukola olutalo. Ate olutalo lukola lwaki? Yaŋŋaana Kadima yaŋŋamba sirinnyangawo ate n'abaana ŋŋamba tebabeerawo. Oba nawe olimu olukaalikaali? Nedda Kadima nkugamba we nabeera nabo emyaka 3 nga tampa yadde 10. Naye n'ojjawo oluwonko kuba eyo yali talinnyirayo dda omutima mulungi mukwasa abaana. Kakati obeera wekka? Mbeera ne maama wange Kadima. Era gye yajja abaana awo? Era gye yajja abaana. Mubeera sayidi ki? Tubeera Ggobero ye abeera Nakyerongosa. Mubeera Ggobero ye Nakyerongosa. Yes. Akola mulimu ki? Omwami Manerenda. Kakati ky'oyagala okulaba oyagala kulaba ku baana? Njagala kulaba ku baana Kadima. Erinnya lyo ly'amanyi lyani? Amanyi Maama Liyoni gonna agamanyi bulungi kuba nabeera naye emyaka 7. Maama Liyoni. Beba abaana bokka b'olina ate wazaalayo mulala? Ababiri baafa. Kati olina aluuka babiri? Kati ababiri namawe oluvannyuma n'enzizaako omuto naye nga sinuye. Naye nga bataata mulala? Omwami ye Richard? Ye mwami Richard gye njagala okukozesa naye njagaleko naye bw'anaagaana nga njatula. Kakati nkube gwe oyogereko naye? Wangi? Nti kati nkube gwe oyogereko naye? W'onaaba oyogedde naye? Njagala endagaano agikole Kadima ddala ng'agenda kuntweza abaana ng'anaakituukiriza kuba nnyimba bulimbi.
kakati kankube twogereko naye tulale tovaako. Kale mwami Kadima. Omwami erinnya lyo amanyi lyani eriryo? Amanyi n'amaliyoni Shamimu Kamba. Kale. Mwami Richard. Tata nkulamusizza. Nange wente sebo. Obulamu bulungi. Adesina nze mukazi mwe. Kakati bampita Kadima. Ng'ekinkubisizza essimu kwogerako nawe ku nsonga z'abaana. Omukyala atutuukiridde wano. Shamimu omumanyi. N'atugamba otwala abaana naye abaana tuyagala abalabeko wabbanga lya myaka 2 ate nga yali abeera nabo. Nanjagala mmanyi obuzibu buvaawa. Onanjogerako nani? Bampita Kadima sebo. Obuzibu buvaawa? Obuzibu butya? Obuzibu bw'okulaba ku baana lwaki tomuganya? Okola otya? Okulaba ku baana. Okumuganya kutya? Anti atugambe tomukkiriza kulaba ku baana ate nga maama waabwe yabakuwa n'omugambo ogenze bafunira ssomero. Yawuya n'abagamba tebasoma? Basoma naye ye kyayagala kubalabako. Omwami ng'alabika si mwangu. Byebyo Kadima byendiko. Bw'atyo bw'akola. Bw'atyo bw'akola ku simu mbuulira bungi nanga nja baleeta. Kambaleete holiday bweti. Ogenda omukubira nga agamba ate senga waabwe yabatutte. Katumuddemukko omulundi gumu wano tulabe. Kale sebo. Muzeeyi. Wanogenze mba amateeka. Mwami Kadima nasooka ku polisi y'e Kakiri. Nasooka kwesimu bampe ebbaluwa. Nengenda ku polisi y'Eggobe nenvaawo nenyongera ku y'e Kakiri. Ku y'e Kakiri omukyala bantuuza mu ofiisi ekwatagana n'ensonga z'amaka. Omukyala n'ayogera naye ku ssimu naye nga balabika beenonyi kwa polisi y'e Kakiri abeerawo nnyo agikozesa nnyo. Engeri gyali bbulooka. Polisi n'ensindika paka ewakiso. Bwe bansindika ewakiso naye nagenda otuuka mu ofiisi twali tugenda mu nnaku nkulu. Omukyala n'aŋŋamba aliko mu liivu. Kadima jjukira ebintu buli lw'otuuka okozesa ssente. Nkitegeera. Kadima n'aŋŋamba kansooke mbiwummulemu nziggyeko gy'oli ompe ku magezi. Katusooke tufune amagezi okuva abawuliriza lwakuba essimu ye oluusi tebaako ate oluusi ebaako tusooke tulabe kiki kye batugamba tulabe ekyokukola. Kati kweri Kadima olanzyamu. Maama, obadde ogambye nti singa alema ng'oyogera erinnya lye eryokubiri kubanga kati okwogerako erinnya erimu era tekikuyamba. Omwami ye mwami Kalasani abantu bonna bamumanyi Kikandwa Nakyerongosa Kakiri. Erinnya eddala ogambe yaani? Ye Kalasani. Kalasani. Lyeri Kalasani lye ly'ekika. Anti oba lyeka ly'Abannarwanda. Munnarwanda. Essebo. Kale kaakati kasita tukufunye essimu tujja kubanga tulaba ebiddako oba tugenda mu mateeka tugende mu mateeka osobola okubanga naawe ofuna olukisa lw'okulaba ku baana. Omwana omuto alina emyaka emeka ye? Omwana omuto kati awezezza 5 kitundu. 5 kitundu oli ogambye wa 8. Oli kati awezezza 9. 9. Kale tweyanziza tujja kubanga twongera okuwuliza Aisha. Shamimu. Kale mwami Kadima neyanza nnyo. Kale. Girlfriend wanji. Kadima. Esebo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh haji. Mukwano mwe bali kutuweereza. Namwe nzigiriza. Amanya Rashid Ngambera Kabowa. Omukyala oyo nja kumusaba. Agende ku poliisi esinga etwala eyo mu kitundu gye yagendako. Ensonga bajja zitwala mu maaso kubanga oyo mama alina okulaba abaana be. Kituufu. Omwami ne bwana abakweka atya mwana waabwe ogende ku polisi esinga etwala eyo gye yagendako ate tubona esigatunyagikati. Nkali mutuweko Hajati. Omwana ngo gamba gyendi Hajati maama oli etya munnange? Gyendi mukwano. Kakati omukyalo oyo. Hajati. Ayina obuyinza abaana be 9 ku 10. N'abaana tebanaweza myaka giva ku maama.
ole taata musobya nnyo bw'aba awuliriza tajjeeko kumusaba nti omukyala yakuwa omwana kusaba kumukyanga bombi babakugjeeko kisa atosobola kugaana nze mbadde nsaba omukyala agende ku poliisi yalwawo nadda kati bwofuna nze owakajanja ndesimala wiiki kadima mwana wange era nsituka butereevu gana kummatiza kubanga omukyala yafa ng'azaala waleno beyo omusajja afa azaala kati maama ave mugayalirira abaana be agende mu mateeka bajja mukkirizanga okulaba abaana be sigadde najja tinababo wabali nnyo Hajati ne Haji Kasule bali kabuwa mwabali nnyo kubanga muteesezza naffe mwabala kubanga mutuyambye tujja kubanga twongera okufolowinga ensonga z'omukyalo ne bannamateeka abawulidde musobola okunkubirako oba okunoonyako ne muyamba ku mukyalo oyo nga bamuwulidde bw'alajja naye nze kadima nze namanje pese nange ankabogoza sana bunakabogoza nkomawo ne Victor Rose tubeere nga tunyumanyiramukko naye atugamba nti oluyimba bailando olwa Vinka agamba nti talina bye yayimbye enda okujja naye Chicole for less, I gonna hustle, no stress. With a night all day to the okay, wanna to equal flexible. Chicole for less, I soon have bills in Netflixy. Bet chicole for less, call a shopping in Netflixy. Bet chicole for less, you're not be calling Netflixy. Bet Netflixy. Chikwale ku muwendo gwa wansi ddala omuliro omulembe musali